kakati no batugambye nti ekinaganda kino kye tugenda okulaba kyaliyo ebyaddala based on true story. Kivudde wali mbannaffe abakyottera film production kina Uganda. Kati tulengera embeera ez'enjawulo. Film edited by Katala Duncan, Welfare Salongo Mayanja, Huzaifa Muwozi Emma, Mike Lewo, graphics Duncan Katala Studio, production designed by Duncan Katala Studio. Kazibwe yafuna sente n'agenda n'ayanjula n'awasa era ne bagenda mu honeymoon ne mukazi we gwe yali ayagala ennyo. Wabula oluvannyuma lw'akabanga omuyaga gw'obwavu gwajja ewa Kazibwe ne gutaala nebigutaaleeta. Ekyennaku Kazibwe omukazi gwe yawasa gwe yateekamu sente bwe yalabanga obwavu buzze, mukazi yali alina omugulu ng'alina omugulu ogwokusatu. Omukazi n'atandika okwenda kyokka ng'ate Kazibwe esente zaggwawo era n'ennyumba na buli kimu kye yali alina eky'obugagga n'akitunda ne boolekera akazigo. Naye bagamba nti mu kazigo ako Kazibwe yalabireeyo ebizibu nga buli kiseera omukazi amukwata n'abasajja. Tulaba true story gulemeddemu ye sinema etandika. Manja akasente biganabafuwa benyini. Kakati mu bufunze oba mbulambalamba kyekino ekina Uganda kyetulaba. Kazibwe ayogerwako yeono yali alina esente naye nga bw'omanyi obwavu omuyaga gwamukuba. Kazibwe wano ke kazigo w'abeera ne mukazi we bazaala omwana. Kakati budde bwali bwa kumakya Kazibwe obwavu bwe bwajja Kazibwe yasigala akola alina mukazi we yono. Naye nga batugambye nti mukazi we yali alinamu okugulu okwokusatu gulemeddemu. Firimu etandise. Embeera yakweyiiya mwasigazaamuko ekiwagu omwo kyabaddemu naye munaye akatoke kewalese nako kennyini kabadde kanyaala mugumiikirize. Kakati Kazibwe ku makya akeera agenda acape kubanga munnange obwavu bwe bujja ate era olina okuyiiya okulaba ng'oddamu onsituka. Kazibwe yoono gino gy'emizigo ko baali basula naye nga mukazi we alimu omugulu okuva obwavu bwe bwajja era nga bagamba nti amukwatidde mu nsonga nnyingi. Naye olw'okuba nti Kazibwe yali ayagala nnyo mukazi we ate n'embeera ey'obwavu tebeerekamu ng'ate oli muwuulu egenda mu maaso. Awo n'akawuula n'akasigala saabawuulu. Kakati Kazibwe asimbudde mukazi we budde bwakumakya. Wabula Kazibwe nga tannagenda yakizuula nti alina okusooka okukozesaako katooyi ku makya. Kati omukazi bw'afuluma Kazibwe agenze mutooyi. Firimu yino Kazibwe bw'afulumye tagenze kola. Kale mu kugenda okola Kazibwe ate asookedde mutooyi agenze. Halo kugeti kulize wangambye gwe nawe ndi kugeti nkulize wangambye bbawo agenda saawa emu agenze naawe. Bw'aba agenze kanzize mbadde ngenda kuddayo saagala wangambye bbawo agenda saa 12 yino saawa emu kitundu tagenda. Kazibwe ali mutooyi egenda maaso. Munange mukyala Kazibwe nga tafulumya mwana afulumiza omwana. Beera wano munange munoonya okulaba byomutalina laba. Beera wano tovaawo ngenda leeta paani swiiti bisikuiti yogati n'ebyokuzanyisa bikusanga. Toyimukawo mala okweyiiya. Mukyala Kazibwe nadda munda neyeetereza. Kazibwe yafuna kikino nasooka yeetereza yenna amanyi bba agenze n'abipinga bambi musajja wattu. Kazibwe kyokka akyali mutooyi egenda maaso ng'agenda gulira omuntu omulenzi ng'ayingirawo. Kazibwe awakavaawo 12 ekitegeeza waviirawo 12 waliwo ow'emu ayingirawo. Kyokka olwaleero Kazibwe
olufulumye egenda maaso mukazi wuno ayingiza nawe ondwisizza nnyo nze mbadde njala nagenda kukola naawe twala mulinga tebayola mukyala kazibwe tebayola mukyala kazibwe wampeta mukazi gwo kakazibwe ng'ayingiza mukyala kazibwe ali mu kaki kano ke bagamba akente keerya bakayita kaki nanda kasagazi enkale tugenda maaso kazibwe ali mu tooyi akyetereeza ow'emu ayingiddewo nze byokundwisa nawe sibyagala bw'oba omanyi nti no kazibwe agenda kulwawo toŋŋambanga kujja mba nina okugenda okukola kakati olwo oyombanga gweosanze mbuno byaweddewo byonna weebiri ne bwoboze essaawa 2 weebiri kati nno kale kubanga ebiyombesa omulasita weebiri kati sente zange ozze nazo wangambe ogenda kumpaayo 3 nzizeeko n'ogumu ekitundu naye naawe jjukira nze bwojjaano nkuweera ddala byonna bw'oŋŋamba 3 oleetako gumu kitundu kakati oleeseko gumu kitundu nange njooleko nkuweeko kitundu mpa wonna omukazi malaaya kati tukyogere mu Luganda omukazi malaaya era ekitta omukazi sente oluusi bwe tuwasa mubamu n'ebisiraani kazi bwe yali alina sente munange olubika abalalu nga bujja bukanyugibwa ku mabbali gulemeddemu ye firimu kina Uganda kazi bwe omukazi gwe yawasa kazi bwe ava mu toyireeta oba yali ali mu kidumusi yalwayo nno mukazi w'amanyi ono yatuuse dda ku mirimu kumbe ono yasuzemu ekidumusi owedde akyali mu toyireeta ali mu koolooni era tulini tayera toyi konna abapangisa baano nabo kati kyava agenda maaso kazibwe asoboke alongoose ku tooyi bwe bamussa amasimu ku mulimu nzija ku mulimu kazibwe amasimu bagamukubira kumukumu kazibwe gwe balamu twakoze kino kiramba omanyi okwetika kasooli kilo 2 bambi musajja wattu sente zaggwawo yafuuka musajja wakwetika akozesa maanyi wabula gyakozeseza amaanyi n'omukyala kale n'omukyala egenda maaso munnange anti sente alaza kataala dankani ageeka oluusi n'abakazi betuwasa mufuna kyo babaamu banabisiraani kazi bwe yali azirina kazi bwe zaggwawo kati omukazi naye kanzije badde ekyali kuwaka kazibwe kumba kazibwe eri amaliriza tooyi neno first round eggwa era mu first round wabaawo okuwummulamu omupiira nga bwegutegeera wabaawo okwewa amagezi awo kochi n'agaba tactics eza second round first round munda ewedde mukyala kazibwe lesite omulasita afunvubira n'akwata n'ekicuucu n'anyweza afunvubidde ali munda kazibwe ali bweru abasajja wemuti wuyo onsuubiza 5 oleetako gumu kitundu 3 oleeseko gumu kitundu nze nja kugoba munange abasajja ffenna si bwetu tibwe tuli naye kati olwo kazibwe bwali tukwata oli ntwala nga tukwata ki awo tasobola tukwata kazibwe nawe kazibwe wakwata ninyenza okatujja eŋŋumyo nzanyirako kumbe kazibwe tanagenda n'olukuba ennooko muvi ani oyo bawange wangambye kazibwe yagenze kazibwe tanagenda alabika akomyewo golesite omulasita enkizi omulasita munda kati jjukira mukyala kazibwe babadde mu first round engoye zonna zibadde ttale balina oziyiya omulasita bagula ekitanda wansi tajjaayo nyinimu akonkonye omulasita tajjaayo
Sijayo eyo naawe, sijayo. Kati ogendako olwo tekatomanyi? Yambalamu zino sikaati zange, ate tukole tutya? Tugenda muvunde tumubuzaabuza jalowooza oli mukazi. Eri omuniga gwe yambaze sikaati n'abeera ng'akabaawo. Yenna akaluba omubiri gumulinga nga ttimba. Wuuyo nga bamwambaza za mukyala. Gulemeddemu. Bamwambaza za mukyala. Kazibu ali bwe lwakonkona. Ng'abika ku mutwe afuuka na ajati. Ono si na ajati wabula sekkati. Lujinga lweggula. Omuyaaye ng'afuluma. Alo omuyaaye. Kazi bwe bamuyitako nga sasi. Omanye ejjinja lya butidda. Naye era entumbwe eyo ngirabye nga nkakanyavu eteekwa okuba ebadde ya musajja. Eyo entumbwe si ya mukazi, entumbwe ebadde nkakanyavu erabika esambako ne kadongo katanuulu akabulooka. Kati omuyaaye yafubutuka kazi bwe teyamukwata. Naye ng'ategedde nti abadde musajja. Nasse jangu. Ani oyo gwebadde naye? Wangi? Ani oyo? Sembera wano. Abadde ani oyo? Mukwano gwange nyinza kisanga takitti kubanga ojja n'oyomba kati. Kale abadde mukwano gwange adde omuwala lwakuba nti nentumbwe yasibanga bw'ogambye. Naye kakati amanyi abalugwala asiba nnyo entumbwe. Nina mukwano gwange oyo mulugwala yasiba entumbwe. Lwaki obwedda nkuyita nga toggulawo? Mbadde nkyanaaba gwe omukalukalu aliko katulyo ka fasitaafu. Akatulyo akamuliko ka fasitaafu. Mbalina mukwano gwe omulugwala ye yasiba entumbwe nali ogwe. Bannangeresite bakira mbasinatuka nagendaga nga gwe byalo ogabula. Bannange sikalaavu. Naye ate awo ne kazi bwe naye aba alimba awo kisusse. Kubanga batugambye nti amukwatidde mu nsobi emirundi n'emirundi. Tugenda maaso nene y'omulembe bagiyita gulemeddemu era nga etandika butandike kina Uganda Kyotera Film Production bampya nnyo era nga tugenda maaso mpolampola. Mugamba muti abaana ab'e Saudi Arabia, abakata, aba Riyadh Kemiski, abaana bawangalira e Dubai, abaana bazirabaye ku YouTube channel yaffe Kyotera Film Production ebya Uganda byonna tugenda maaso mpolampola nene y'omulembe bagiyita gulemeddemu era nga tugenda maaso. Duncan Kataala yakulembedde abazannyi. Kati abayaaye bali wano, mulimu abayaaye nga bo babeeraawo kutayiza bak'abasajja. Mwana walemera mu bikazi ebikadde, mwana ebikazi ebikadde byanguya. Ate ebikazi ebikadde we kiba kigambye ekkuwa kiba kikuwa budde. Kakati ate buno obuto buliko embooko, buliko luzira express. Omuyaaye nti abakadde baliko amajambiya. Ate gwokkiriza nannyini ekukwata naawe tokkiriza nannyini ekukwata. Yeye n'embeera eriwo abo bawangaliddemu ebyo. Kati nga tuvaayo tuddako ku mabbali eno twolekedde gulemeddemu tudda ku Ronald omusiru. Ronald omusiru Poota nga bayise wiiki namba bukyanga biri bibaawo. Poota ali wano ayombera buugi. Alina mukwano gwe mwana mumpadde obuugi butono nammwe ate nga gijjageera gebadde ejjudde. Nze bitu by'okujja nga ano okukupoota nga ate ebyokulya mu bindyako mwana mbasimalaako. Mulimu ojja kikeerezi ekikulu naawe ne bw'osanga obuugi nga tobumazeewo ojja kikeerezi. Kakati kirabika olwaleero okuzimba tewali kubanga matiriyo tebanabagayiwa. Ate omugagga tanaba kulabako sayini yonna nti anaaleeta emaali. Kati nga bali wano zijja ziyisaawo omuwala bapoota. Alo abanyabo nga bw'obamanyi abavubuka
omuwala tabayitako. Alo ani gwe bayimiriza? Kakwate empolo y'omukazi nga tebayimiriza mukazi w'abandi. Yebaani nno yewakataala. Amaaso gamuli mu ngalo, ebigere bimuli ku mutwe. Oyo nga bamuyita abasajja nabo bawasa. Eriyo omukazi gwolaba ng'abulamu embaga nga teyeetaaga kuteekamu mbaga. Buli lwe tulaba sinema tubaako bye tuyiga. Mulimu ekika kyolaba nga tekinaba kutuuka mu mbaga oba nga tanaba kufuuka kumuyita mukagundi. Eriyo omukazi gwolaba nga tanaba kufuuka kumuyita mukagundi ng'amaaso gamuli mu ngalo. Buli ayimiriza bakira buli asaawa yasalira egenda maaso. Ogenda wa? Just mbadde ngenda wali kati muŋŋamba birabe tebinana kye biŋŋamba. Bapoota bamuyimiriza. Omukazi ono alimu ekigere ekyokusatu, alimu okugulu. Ye mukyala Kataala bambi wakisa. Gwe kasita omunnyonnyola obulungi ensonga zo omaliriza akuyambye. Wakisa nnyo mukyala Kazibwe. Ngenda kyokka mpita temulina kye muŋŋamba. Ngamba ki? Omanyi ng'onkubye. Tokaaba no ayiwana ng'onkubye kati agudde ku Ssaabenzi Ronald omusiru. Tuwulira kati ekyo wenda Leka tukisika eriyo. ate nga mwekuba obwamu banze ŋŋende. mbeera waka. Obeera ewaka ate basula mu bifulukwa. Kumbe bano basazeewo Kati oba bakasike eriyo. Poota omu ng'ajjayo essimu. Wulira abayaaye obedda buli otambula omutima n'otambula n'onkyusa enkizi. Gono boosi wunaakuba. Sooka omalirize boosi owuyakuba. Gwe musajja wunaakuba. naye ndowooza kambaviire. Gendako togenda. Kumbe bapanga akadiiru. Agambye ziteeke ku mobile money. Ziteeke ku ya Ronald. Zizo Sente zizo. Ulya mukyala Kazibwe. Agambye teekako emu 7. Bagenda mu emu 7. Anti Mutyaba agenda funako 5,000 nze ndi wa 2 emiliyoni eya mukama waffe Ronald. Twagala kujogajogamu ate ekyajjukira weekend okitegeera Ereta manya ki? Ereta kabuye Ronald. Mukyala Kazibwe n'atereera awulidde baleetayo emu. Obadde ogamba ki? Njeka nange ateredde mukyala Kazibwe awulidde kasente. Kangende ngambe Mutyaba nti sente baziweereza. okola naye. Oyo akola naye nze mbakozesa baana muze mbakozesa. Ogamba otya? Obeera wa? Mbeera waka. Oli omufumbo. Kale olina omwami? Nkyali muto. Kazibwe bba wamweganye. Nze nkyali muto sinaba nakufumbirwa. Golaba nange emperamu embaga. Bwe mutyo Basajja bataka kumala kwetegereza asajja bakebezi. Najjayo essimu. Kati mukyala Kataala amaaso gamuli mu ngalo. Bana yessimu nga y'amaanyi nnyo yo gireke. Ate obadde ogenda gyetikkira nkata. Okikola otya okunyirira amaaso gonna gakuli mu ngalo. ngali serious era. Anyway, nze nafuna omuntu ng'ali serious. Nze ajja kunjagala. Nze ne wasenga mpulira nakowayo naye munaye lwakuba abasajja bazibu. Kumba ayina Kazibwe. Oyo gwolaba wambaga era wampeta. Oyitawo? Oyagweze n'otambula. Kumbe kawulidde bamusise eriyo nga sente zizze. Mukyala Kazibwe tayagala kuwulira ku kigambo kiyitibwa Bank of Uganda. Kubanga Bank of Uganda webeera kapapula zo ziba sente ligo tenda. Nga tebakwana mukyala Kazibwe. Gwe bw'oba olina okwogera okulungi. Mukyala Kazibwe yali mukazi eyali ow'empisa era ow'ekisa. Kati ng'asaba abeeko n'akaki. Genda oguleko airtime. Kati genda oguleyo airtime. 5 z'omuyayi n'aziwaayo. Asizeemu ensimbi awo. Naye era ye bw'anaazifunira amanyiiwo. Asizeemu ensimbi awo. Njala tulabe ki ekiddako. Ono mukyala ani? Mukyala Kazibwe. Ennamba ng'agigabayo.
bannange abakazi mubeere n'ebisa naye ate ono ye kiki kyasuka kiringa nga kisa kya mwana ate oba sokolinde nkikubeko namba ng'agiwaayo ye mukyala Kataala kyokka bambi Kataala gwafiirako amwagala okufaako obufi baatugambye nti amukwatidde mu nsobi eziwera naye olw'okuba nti no Kataala yali ayagala nnyo mukazi we awamu n'ekyo nti yali akimanyi nti wampeta muntu w'empeta tebamala gamweyambulula batyo owulira omuyaaye mwana n'ebigambo nebimusobako mwana awo ovanga ku mukazi guwakayita eddakiika 5 naye ng'olinga guwakwana dda nga mugonvu muzibu abulako twala butwazi ye mukyala Kazibwe be baana bano ab'e Uganda essaawa zino tebakyatukaluubiririza nnyo nsonga kubanga ogenda omuyita weewaawo nga n'ensonga agitegeera kino tulaba kina Uganda yeyongereyo omukyala Kazibwe bwe gaba matabi ayongeddeko ettabi ayongeddeko branchi era wano bamuyise ne fite agenze nalyo munnange kati oli abayayi gweyise kikazi mwana nfiiriddwa kati kikutane 5 zange kwogera mu bwogezi nakyo nekigenda ne fite lyange mwana okubya paasi tetuganye naye kakati 5 wunyo tetugenda kukola leero tewali matiriyo 5 lyange kagenze nalyo efite kagenze nalyo niye lwenakakwata kajja kusasula 5 eyo kajja gisasula buli ziro eriko nja gibaala jukirako 5 kabaka waggulu eno ziro nemabege bayo ziro ya egenda maaso mbwafiiriddwa emirundi 2 yakedde bamunyeddeko obuugi kyokka ate omulundi omulala efite lye balitutte bwana kiki bigenze bitya akayaaye kayiyiza mbu waliwo $1,700,000 bagiteeke ku namba ya Ronald bukodyo bwakukwanibwa naye abawala babalaze ebintu bingi naye ate era bakyabafera tovulaba buli mulaba sinema zino zibaako ezo bibayigiriza lwaki bakusika eriyo bwe batyo ye olina eba bamuweereza ssente zibeera zizo gwe gwayise obuyisi mu kkubo essaawa zino ziba zafuuse ddi ezizo kaba bakunyule nammwe munaamanya bwe muliiga mulyebeereramu tugenda maaso kakati wabaddewo matiriyo wabula waliwo abaddewo akasenyu akatonotono kati amugamba genda oyite mutyaba mugende maaso nokapoota tudde eri Saalongo Saalongo Uzaifa gegeeka yinza okuwalwayo abaamatawe baleeta sente bakanikiseeko pikipiki ezo Saalongo musajja alinawo sente alina Naalongo awaka era musajja businessman a multi businessman kola emirimu mingi alina bajaji alina amata abaana bakamente alina mukazi we Naalongo egenda maaso kakati eno tulaba gulemeddemu tugenda maaso Saalongo agenda ku mulimu alina Naalongo gwayagala okufaako obufi kyekinaalongo kye ekyawaka Saalongo olwasiibula Naalongo najjayo essimu Naalongo ng'ajjayo essimu simu kyeno gy'abadde alinda Saalongo amala okgenda Naalongo alyoka agikolomole ng'akolomola lukomo gwe n'akolomola olukomo tugenda maaso bano n'abaana bakyotera film production bwe bakutuusaako gunulemeddemu Ugandan movie Naalongo nga tatandika kwemoolera ku ssimu neyeemoola Naalongo teyeemoola Naalongo akubira beewaabwe akubira sengaawe oba muganda we kale yandibeera nga akubira mwannyina munnange tugenda maaso tudda Kazibwe alina ekizibu awaka naye Kazibwe ebyekizibu ekyawaka tabiteekamu nnyo kirowoozo kubanga alina okunoonya ssente
Dano kaziwe katunulira no bulungi. Ngani tugenda nona kasooli Luweero. Bagenda Luweero, bagenda kukima kasooli. Era Kataala alayika agenda kumalawo kennaku 2 nga taliiwo ng'ali Luweero. Bannange olaba oba wakagenda mutoyo omukazi n'osanga nga amaze okutikkula nga n'okumutikula bamaze okumutikula n'okumunywamu akasooka kabadde naye bw'oba ogenda kusuula ennaku ebweru nnaku 2 ng'ogenda ayaya amanyi bagamba mbw ekikere nannyiniwo waataba osanga kitembye ennyumba kakati Kataala agenda bweru ennaku 2 era tagenda kubeera wagenda Luweero omukazi weeyo n'ogwolengera kyokka amwagala okufaako obufi naye alinga nga gwagenda okulekera ensolo zigenda okugajambula mukyala kazi we agenda Luweero kazi we yameyenda ku Luweero ameyenda ku Luweero kuyenda tu nasiibula kazi we musajja watuzaaliwo naye zagenda mwana gwe bannange bas ate alina omulasa tamujuza kakaliyo katuvuddeyo ye Naalongo nalabye Naalongo enneegomba gye nayabadde yemola kumbe Naalongo wawulidde abayaya ababadde ku puulu abagambye mbu walemera mu bikazi ebikadde olwo n'agamba mbu tebitulwisa ebikazi ebikadde tebitulwisa yali atetenkanya kinnaalongo ekya Ssaalongo egenda maaso guleme kakati firimu eno erinnya ligivaawa olyagulemeddemu sinaba omusajja ng'akwagaddeko n'owulira enjawulo yiye n'owulira n'eyoole mwana gwe namma abasajja mulimu enjawulo omusajja akwagalako n'owulira enjawulo ye owulira amaanyi gokka gawalampisa olusozi ng'oyinza olowooza zino pikipiki ezitali za mafuta ng'amasannyalaze gaalina kiraye n'odda ku Ssaalongo omanyi buno bumeeti obukadde nga kayingini konakona kapipira bupipizi nze abasajja amazuddemu ekyama buli omu alina bibye be bakazi abo ate kasita omukazi ayenda tugenda mu maaso alina kunyengera emmotoka esinako nkubira amasimu kati nkukirira ssaawa mmeka n'okunkubira emisana nefunafira omusajja abataliiwo ng'agenze kukola emisana ne puroguramu bagikola bulungi nnyo abakazi abendera mu bufumbo bwammwe mbalamusizaako nze nabawa kulediti nembagirako nembwa mulina obwongo bwe mukozesa okubeera nga mwendera mu bufumbo senga bwe bwongo bwe mwali mukozesa okukuuma obufumbo bwammwe oba babba bammwe bagaggawale senga be bagagga abavundu kubanga abakazi abendera mu bufumbo mulina obwongo ati gwe mulina tasisinkaniika wazira oyo ati senga waliwo omukoze bulungi n'omukozesa ng'ayamba mwembi n'ebbaawo muba muli wala wakuba ati oyo aba ayamba omu egenda maaso be bakazi bano oyo ye Naalongo owa Ssaalongo bannange oba okyakaabira gwanswa kulinnya muti laba ate egundi bwegira kakati Kataala bw'atambula amazima yali tagenze Luweero Kataala bw'atambula yali agenze mu kyalo ewaabwe ye kazibwe wano waliwo kaganda ke katooke kakagwa azeeko waka ewa maama bambi ayagala nnyo mukazi we ate mukazi we wampeta naye omukazi omwenzi ayagalika gwe n'obeeraawo ng'owulira omufu namukwata nemutaasa ku Juma naye era mufa okuzungazunga nejja nemutaasa ku Abudu era nga mufa okuzungazunga namusanga ne Alex nera nemusonyiwa ate gwe mbasonyiwa mbasikulabanga eyo laavu bannange eba esuse egenda mu maaso kakati kazibwe bwaze atuukidde waka azeeko eka okulaba maama basinkana maama we yamugamba maama ekindeese
omukazi malaya, mukazi ayenda ate mwagala nekakutanda nova wakanga manyi nti ogenze kukola ku saawe nodabuzi mabega saawa 2 omusanga na musajja mu nyumba. Kati amagezi gengera okuba. Wulira mama namukuba akama ojja mulogo okwenda. Mwana wange oba omukazi omwagala ojja mulogo okwenda ye maama anti omwagala kati katumuloge bwenzi wano ku kyalo Bona otuukayo. mama ng'abaako gy'amulagirira bw'ona atuukayo mugambe nti mama Kaggwa yansindise, omugambe bugambe nti omukazi ayenda ebisigadde obisirikire anti omukazi omwagala katumuloge bwenzi muve Kataala yeekubidde enduulu ewa maama. Omukazi tayenza alina kyanoonya alinga ng'agaba ebintu ng'ayagala bimuggweko agaba bitaggwawo. Manange omwana alireeta n'omwana wange obulwadde. Mirembe ebintu byaŋŋambye ebyeso. Mwana wange obwavu bwajja nekinsanyusa nakkiriza nti obwavu bwajja. Omanyi omuntu bw'ayavuwala oluusi aba mutuka kanyala n'otakkiriza nti obwavu buzze naye yakkiriza nti obwavu bwajja. Wazira ate kati ate omukazi yaleesera lama tugenda maaso Byonna byosulasula buli wamu. tugenda maaso neneyo mulembe. Neobeereko buli kati gwe wasanga bwosula byonna bikubye Kakati tudda ku Ssaalongo. Ssaalongo naye gy'abeera ayita manyi bagamba nti oluyitaayita Ssaalongo naye bw'ayitaayita ataayizayo yataayiza. Kati buno balina ebbaala gye bazzeemu kuliko ne loogi ayina ekibbaala kyataayiza kyekigenda okukimalamu kikimalamu empiki ku bbaala Ssaalongo. Kumbe mukazi we ku bbaala wenyini we bagenza awali loogi mukazi we bamuleese kati effirimu ene kegende maaso. Omusi Ssaalongo ekitegeeza Ssaalongo abeera mu loogi n'omukazi ali mu loogi. Oyo ye Ssaalongo eyo enjogera ey'okukerebera ya Ssaalongo. Kati omukazi ng'ayambala nga yeekaza abakazi bamanyiira abadde eri bamuwuuba bibye naye badde bamuleese mu loogi kati neyeefuula nga zze nti akutte bba mu loogi. Sebo Ssaalongo okola ki wano? Ssaalongo okola ki wano? Kumbe Ssaalongo ne Naalongo babadde bamuleese. Kati gwe obusiru wabuyonka amabeere ga nnyoko. Sebo n'avuma n'okuvuma. Gwe Ssaalongo obusiru wabuyonka amabeere ga nnyoko. Gwe nfo ky'okunywera kuyonka amabeere ga nnyoko wayonkanga mu busiru. Amagezi n'ogalekamu kukwatidde mu bbaala ose mu loogi ne kimalaaya nze gw'omanyiira. kanyeebwa nakuteze. Kumbe ne Ssaalongo naye obwenzi bumusumbuwa kano kanyeebwa Naalongo nakuteze. Baŋŋamba olina abavubuka bakuleta mu loogi eno bulijjo mbadde nkuketta nkukutte. Kano wano waliwo mumizi n'omuwuwuttanyi bonna bazze mu bwenzi basisinkana. Ono muyita ntya gw'olese mu bbaala omuyita otya nyini munoonya laalooki ko Ssaalongo nti ono yabadde akubega nze nakuteekako mbega nga baŋŋamba nti mukazi wange bakuleeta mu loogi wano kyakumanyiira eŋŋumi. Kati omulasita abadde ku Naalongo n'avaayo Naalongo wangi bw'oba olabamu kimu otegeera Naalongo tova mu luumu eyo gyenva ate onaavaawa omuganda wange tubadde tulina bye tuteesa musisinkana mu loogi ng'alina bwereere aliko n'akatuuyo ono brother wono ge mazima mwana wa kojja ewa mwafaanana nti mwana wa kojja era yafaanana bukojja. Naalongo oluumu mwovudde mu loogi mwe muvudde omusajja ono gw'oŋŋamba nti muganda wo
ono omukazi gwolaba bulijjo yankettera baŋŋamba nti oyenda akuketera ate muyingira mu loogi ondaba musiro ondabako amato mpita mu meeza Salongo wange sebo obwenzi obukola misana wama mwana wakojja nja kulaba tusinkana olulala baayi nange ndese mwana wakojja tugende ensonga tuzimalire eka nandi ndetonasasula ekibala kyabbala kyalese kibadde kitamidde alo emwemwe omwana wabbala tafiirwa oba mwe mulwanagane niyiye musoke mumusasule kubanga adde afunye olunaku abenga mu bufumbo mugyebale tuli basangayo mugira mutukwatiranga ebifo kali tudda kumbwa tebulamu nkukunyi musawo muganda ali wano naye alina ekirwadde ky'omugongo kimubala embirizi mbwa tebulamu nkukunyi egenda maaso bulemeddemu Jajja kazibwe eno maama we gye yamusindise okumala omukazi obwenzi gyoli jajja ayingidde ewambwa tebulamu nkukunyi amale omukazi obwenzi egenda maaso firimu eno kyotera firimu production kina Uganda Kataala maama we yamusindise eno mwana wange omuzukulu omugongo kyegunkola oba bajjajja bano kwe batuule ennyo n'emyaka mwegiri n'emyaka okuza era jjajja n'emyaka tugibale abakadde liiso ly'omukulu awaddugala we walaba maama wa Kazibwe asindise Kazibwe ew'omusawo omuganda balogo omukazi wa Kazibwe obwenzi n'amasimu omusanga amukuta kumukuma amasimu kumu bwe yatuuka ng'awaayo ensonga ze ezaali zireese Kazibwe ew'omusawo omuganda ono embwa tebulamu nkukunyi wamugjawa omukazi wamugjawa namugja nansana jjajja nali nkyalina essente nga nkolera nansana olaba mwe temwagala kubuulirirwa ekikulu avubuka emufunamu obusente temubuulirirwa gwe bwogenda mu bbaala n'osanga omuwala ng'olowooza ojja kuwasa fumbirwa abuuza so ng'agenda okuwasa abuuza n'agenda okufumbirwa abuuza ava mu maka ki ekyaleeteranga Nazzikuno ensonga eyo kusooka kubuuza omuwala gw'owasa ava mu maka ki kati gwe wamusanga mu nansana omu alabika yalina wa bbaala nga yeetunda gwe bwamuleeta awaka era akalimu ke talina kaleka mabega kubanga ekyo kye yali gwe kyewajja eyo n'ofuula omukazi ate ye kyatayita mukisa kusobola nzira kakati wekuba kumuloga bwenzi nina ngeri gyenyinza okukakyaka ekyo kikusapa leka naawe jjajja bibangayo mwana tu bibangayo jjajja kibaayo ekyo bibangayo eyo jjajja nimmala ndifunidde galiiryo mba maze libangayo mwana tu kakati guŋŋamba bugambi tukole tutya ewaffe tulina abasajja abalina eddagala kati nga bakkaanya jjajja ng'agenda ateekateeka kati kazi wagamba abasajja basanyidde mukazi wange naye nange olwaliro kambalage nti nange nazaalwa nina maama wange amanye abasajja balina eddagala munange mbwa tebulamu nkukunyi ng'akomawo ye muzeyi Kalyama Mwesige Alex ageeka ng'aleeta emiti giba nno miti kozesa bwegendereza mu mpolampola agende waka ewuwo eddagala lino litwale waka bw'otuuka kansuubire nti atera kuleeta mu nju kansuubira nti mukazi wo ayendera mu nju nti ye jjajja kakati kyoba okola kaakati ky'oba okola nyumba yo inayo omuntu yenna bamu awaka mubeerawo bameka mweka fuba okulaba ng'ali mu nju
mubale ng'ali munju obeere ebweru olimansire mu mulyango osobola okubeera ebweru n'omuyita yaba alibuuka gwe tobuuka ddagala eryo anaakuloga tapakuka anaakuloga ayogera mpola mpola gwe tuuka ate eddagala lino tuliyingiza mu nju nga tonnaba kulimansira tuuka limansire mu mulyango mubale ng'ali mu nju muyite ebweru alibuuke bwe linamwambala alimuyingira yali kyejjusa muvi gendo limansire mu mulyango alibuuke bwe limuyingira kati alimuyingira egenda mu maaso nagambye tulaba gulemeddemu kakati kano ogenda kanterekera bw'oliba okwasizza bwe ndijja ndikakusaba kyemmanyi gwe nkumaze genda ologe ebisigadde olimpita egenda maaso katalabamu ddagala kikaaki eri ddagala lyo eri abasawo batakola ne bayo n'abasawo ng'alya za bwerere kakati efirimu eno kataala ng'akomawo awaka kazibwe asooka kulinga simanyi era mulimu kubanga buli wemba nga siriiwo asooka awuliriza ku madirisa awulire oba eriyo sitiriyo naye teriyo sitiriyo out of blast bamugambye toyingira nju ng'ajjayo maali ye yenna amagamaga alinganga akapuusi kagala kubba mata alinganga puusi enabba amata era bananga okuwasa omwenzi kati wuno yekeja yenna akanula amaaso alinganga ng'atandika kuluga ggwe muvi nga mansira bulungi nnyo bwamala okimansira ngazza mu nsawo bukyanga bakuzanyiramu bakira bukyanga bakuzanyiramu bwamala okukimansira ng'akoowoola lesite simanyi neera lesite ye bannange wangi naliyingira kati alimuyingira egenda maaso firimu eno eddagala liyingiddeweeyo gwe naera kirabika omukyala abadde ava bweru ava autu aye kadde yakadda leero leka bagikubidde bweru endirimbo ava autu nga lesita atuula gwe yeresite kumba olwaleero omukulu gyava tava na luweero gye yamugamba kakati leero azze mukaawu alibuuza baddangamu babi kati awo nina okutandika okufuna eŋŋendo ez'okumu asobole okubeera ng'aleeta abantu be leka nfune eŋŋendo ez'okumu najjawo akabaliga omanyi yakulira mu lujja lugazi talina mbaliga alina kyanoonya ate munange owakazeeke ŋŋamba owakazeeke aba agenda okunaabako essimu nevuga essimu yevugira kumukumu oyinza olowooza alina bizinesi zakola era kale alina bizinesi kubanga ye mwennyini lwakuba taggwawo naye nga yeetunda oba yalonadi yepoota ono omukyala akazibwe kati si wakusinikirwako binnyo kubanga bamutunize zireeta saaba enzipoota
olina wano bannange eddagala lye bamuwadde tetwategedde naye nga yo omusawo yamugambye nti gwe genda ngenda kulogera mukazi w'obwenzi gwe naawe olimanya olitenda basajja balina baki balina ddagala mukulu ng'akaaba laavu asinda laavu ate alina laavu alina laavu munnange alo wali jangu ali waka bino byemugamba mbosanga omukazi simanyi ng'ensi emubyekubye abadde mu bikaliyoki azinye kaliyoki abadde mu bbaala mbu bw'omuteeka awaka mbu simanyi tateredde alina kyanoonya ebyo naba yagamba kuwasansoka kunoonya bino ensi byekubye ensi eba ekikubye nga tekirina kyekitabye mwana kiba buli kimu kikirabye ekyo bw'okiteeka awaka ne bemusiiba era ssebo kiba kigumu ono si ye mukyala kazibwe naawe obudde naye puroguramu zikaaba zino z'owulira zi puroguramu ezigenda maaso n'okuŋaŋalako simu tulaba kina uganda gulemeddemu azini gulemeddemu akati erinnya eryo tekireeta firimu eno genda maaso olowooza mukyala kaziwe ng'amala simu gwe ng'amala simu gwe nalina okunaaba neetegekera oba ayagala jja nsanga awaka ogenda okulengera gwelabalavu gwe ayinjide mwana wabantu alina laavu azze eri mu kifuba erinnya waggulu ebimba yanayiko laavu na kubimba tu mukazi ono temuwaana babusagazi kano kale kasina kasagazi kano ono alinamu nnanda kano si kasagazi kuba akasagazi kaba nsonga ntono nnyo atekwa kuba wa nnanda ono yeeranda bulanzi emulanda bulanzi bulina ate nnanda ne woogikabala wogi enkumbi wedda kakati ono yesu wa kasagazi ono wa nnanda yamulanda dda bemunkolera ku nyumba y'akazibwe eri gye yatega bomu ennyumba y'akazibwe gye yatega bomu nga bakwata muyaye nga bamuyingisa mu bomu ekola etya ebbomu ekola etya kubanga omusajja bwagira perimita fensi ye n'ateekako bomu ebaluka etya kati bawo wajja wano tasobola kujja yangambye bagenze mu kasooli ate abasajja bwemuvangako awaka mugiranga ne muddangako awaka kibinya omukazi okumanya nti bw'ojja ekigera awaka okudda kiro ono yazza abimbye kale okuva bwekiri nti yazza ngadde eno naye ewunya eno n'agikweka wansi w'ekitanda akimanyi nti ereekaana obwangu weebuli naye obwangu weebuli mu nju gye baatega bomu wabula tetumanyi bomu ekola etya naye nga n'omusawo maama yamulagirira amugamba nti genda ologe omukazi obwenzi omulenzi wayambadde empale mmeka bannange nga gwe tapakuka ayanguwa tapakuka ayanguwa tapakuka n'omulenzi naye enta ebadde sigaddemu n'ajegaana engoye bazeegaana ng'ezitali zaabwe mu nyumba omuli bomu mu nyumba omuli bomu aya basi kakati awali obuzibu mirimu kuggwa muyawe kuvaayo gy'abadde
ebisoti ne bimukwata ebisoto bimukutte alemeddemu olimu ekintu munda olina musalambwa omuwasalambwa enkutanywezeza salambwa enkutanywezeza bundinta bamukutte bwe omuyaye ne bwoleta guleda tavaayo bamunywezeza budisa ategedde nti olina musalambwa gigambe salambwa ente oba nkubire muti abayo abajja nyambako alemedemu kakati liri eddagala liremezaamu ne bwoleta guleda ne bwoleta abasajja 100 ne bakusikamu okujjako ng'ovuddemu ng'ofudde awo wewava firimu gulemeddemu atumidde ayita banne kuba mwekafaananyawo okuŋŋaanya abasajja bajje bakusikeyo olemeddeyo wali obaddeko nemoloka neserera n'okuŋŋaanya abavubuka bagende bagisindika eve mu bisoto eno eremedde mu bisoto eremeddemu irimiddemu ate nfa omukazi saategedde nti alinamu esalambwa linkutte linywezeza limimye ne bamumima alemeddeyo aganye ne bwosika biganye ne bwolwana abasajja balina eddogo ekinantwalako ekyotera kufuna eryo era Kataala Duncan nzijeeyo njagala lifuna kati kyekiddako yatuuyana nigwe mumulimba tuwangamba tulina kaganda ko mundeyo kalinga kagolo kepa kanywezeza tekata wakanyizizza sidda era bwe ndiwona sidda yibano nabo benkubidde nga tebajja naleeta abagende muyambako bapoota banne Alex ne Mutyaba bebagenda omusikamu Ronald kiki naawe jangu eno bagambye nsobola ovaamu nemeddemu alemeddemu munda olujenga tebalubatula kiki naawe olemeddewa oli kumisa ku masanyu g'oli kamusajja oli tuyitamba olemeddemu tubadde tumanya oba alina nowakutoba olina wozimba n'ogwayo kati bawe olemedde munemeddemu muno vaamu nno tugende sivaamu imukovemu si byangu biremeddemu bulemeddemu temugenda ine bintu byaddala kati bagezaako okumusikako obulumi gira naawe yenna atuuyanye nebasika kambula wawenfa katukoze tutya gusika mpola nawe nja kutukiramu yenna atuuyanye akatuusa amaaso kati omanyi kyekola tewali kyakola bawo ayabikala kuloga gwe tuba tukubira ajje wano ne bemuleeta kitemugenda vaamu ono alemedde mwoli omanye okubeera ku muko omusajja n'olemeramu ne bagamba nti ate balina kuyita musajja yaba alina okugjamu muko omusajja obulumi bwokabwoka bwawulira aiwa mubireke Mike bireke ate nali simanyi nti oyagala nga ndi mukutufu onjagala ndi wa kikugu oyagala kunkutuliramu ndeka
omukazi sebo ng'asoma namba ya bba namukwenjenya nawe beera wamu kazibwe alo kazibwe ulira firimu omukulu ali wali akabanjagala fuka sina kyakola kanfuke mugwe ate avaayo kati omusulo wegwajja yagamba omukazi kanfuka mugwe sina kyakola omusajja ali luweero katugenda kuvundira muno ebizibu bize mukulu omusulo egwajja yafuka muli kakati wayitawo akabanga omusajja amugamba ngenda kulogera mukazi we obwenzi ono bwe yamanya nti ebizibu bize yajja n'embwa tegwamu nkukunyi naba bana abakulu balinga abali mu jajja sikwizi ali mu nyumba yange baba bisasuuka awo bonna bali badalimba abasajja balina eddagala yalemeddemu nibuuli kujjako ng'olese mutayimu bakasumeni n'osalako nekigweri bububu ate kati ono w'omusalirako yame kufa bosi obulumi bwokka mpola eddagala lyetaaga buli musajja in fact kiba kyetaaga n'obeera nali awaka bwe kiba kyetaaga n'olisimba awaka ne libeererawo ddala just in case tomanya kiki yakana nyine mukyalo oyo kiki wange bannange gwe wali okola kiki kyegamba kiri mukamusajja yagamba muwulu basi omanya okulomera laba okuswala okwo olina kusanga n'omukazi era newekoza yali mukazi kati yadduka yali mulugwala n'olyoka nakusanga n'omusajja n'ongamba mbu yali mukazi mbw akaluba entumbwe yalire yali mulugwala mukazi munnange jeja kati tubakolera ekija awo wasobola kusonyiwa musajja muno gwokaba bakusonyiwe nga tewasonyiwa mukyala musajja muno ku mukyamu ky'omusajja kwobadde odigidira jajja mujulira yali tamanyi nti mufumbo jajja musonyiwe omukazi ono twamukwana babiri yatugamba abeera wasengaawe abeera wasengaawe walayi tetwamanya nti mufumbo kusanze n'omukazi sigenda kusonyiwa naye nyagala okitegeere kakati singa abadde gwe ate nze gwolaba omubasange mbadde nyina eddagala lya mirundi ebiri kakati waliwo ajjukiramu yamugamba nina eddagala lya mirundi ebiri negaamu waliwo ekyuma neggaamu erijo nkolera jajja nze nnonderaako erinaakola gwe kyosazeewo kati kyosazeewo onaaba mugumu kyenkana ki onaaba mugumu kyenkana ki kubanga bw'osaba ekyuma ate nga muntu mugumu kyetaaga omuntu okukozesa ekyuma ekyo ng'oli mugumu kubanga oba olina okufuga obusungu ekyuma bino ebyuma ebatera okozesa ebyuma bino obimanyi ebikwata enjovu abayizi bye bakozesa mbimanyi okitega bw'otega ekyuma ekyo mu nnimiro ng'enjovu egye nayingira mu nnimiro kizikwata mukulu bwekwata enjovu ekwatawe okugjako enjovu nga bagitemyeko kugulu kyekigijja ku kyuma ekyo naye omuyizi agisangako nefukamira kigikpa nefukamira neyayana neziribe nga tana nga yenywezezza kyekyuma kikutte ko jajja ekyo lyobumpa naye kataala ntusonyiwe nange saamanya kati yaleeta lya kyuma olaba ekyuma kikuba njovu
nefukamira kakati gwazaleeta sebukuulewo ebisigadde mujajja ebyo kale jajja kakati mwebale kuwenda mjebaleko mutabani omanyi yamuwa akadagala namugamba nti akamu oli kampanga nkeetaaga noleka abasagazi bangi ku nsi abasajja baba neddagala naye si lwakozesa abasawo naye eryo lyetaaga nga buli musajja alirina awaka just in case olitegategako bwolaba kale terikwasa n'omanya nti ndi seefu bwolaba wajanganya nekimupa nalyoka abajjako ekyuma nebabakubako omuyali yawunga bamutakulude awunze emali emuzingi eyo obwedda buli webasika balinga nga basikaye mugende kyava mugamba kwata mukazi wo mugende anti obadde omwagalira wange gira mugende twala wane wange resite tadda mugende naye gwani akulimba mbu asigula awasa omusajja omuganda yagamba nti akusigula takuwasa kakati resite bamugamba agende ne Ronald takkiriza gwe nyabo ako kagoyo kipa kolimu munda sirina gye nkutwala kagoyo kipa genda okatwala awalala obaka Edward Mendi obaka Onana kalabika ako koonana ntwalawo omukazi alina Onana genda n'onanawo bwenzirayo Onana nankwata era Ronald awo omukazi we yamwegoberako kakati ebbanga lyetooloola myaka 2 jjukira Kataala omukyalo oyo yali yamuzalamu omwana kakati Kataala ekyo bwe kyabaawo yasalawo nakkiriza nti obwavu bwajja omanyi obwavu oluusi bwe bujja buleeta ebintu bingi era butera nnyo okusatulula amaka oluusi n'omukyala abadde yatebenkera omutima bw'osanga nga abadde yatebenkera lwa ssente wazira ssente bwe ziggwaawo atandika okufuna omutima omuyabayaba n'atandika okubeera ng'ayenda kati oluusi obwavu buli bwe bujja buleeta ebintu ebifaanaganako bwe bityo yasalawo n'abeera omuwuulu ku nnyumba kuno wali weeyali n'akyuka n'ava nawo addemu yeeyiye luumu gye yaliwo yagivaamu naye nga ku nnyumba za landiroodi okwo kwennyini naye eri luumu yagivaamu kakati batulaga nga wayise emyaka 2 yasalawo nakkiriza nti obwavu bwe bujja kasajja katukakkiriza obwavu bwaleeta ebintu bingi ne kafuuka kawuulu kino kitutte emyaka 2 naye oluusi mbamu ebintu biweesonyiwa naye nga kiri kya butonde kale nga oluusi mbeera yekukubye okubayika nga okyesonyiwa kakati wayita emyaka 2 tulengera lesite eyali mukyala Kataala ajja azunga bo olwamukwata mu bwenzi n'amuwa omusajja n'omusajja n'amulekawo oluusi abakyala bano bakyuka banenga obadde wabula akomyewo ensi ekuba abakyala bano najja akola ebintu ebitasaana ebyambyone mu bufumbo bwe n'agenda nemukubakuba ate n'amala nga
omanyi balina ekintu kino anaye sitaani gomanya asinga akakanya ebikibiki balina ebigambo byabwe kati ensi bwe yamukuba yakomerawo ku mwana nyalakula akazibwe omwana wange ali atya kumba akomawo ensi ekubye yakomawo wabula agenda okudda ng'omuzigo mwe baalinga bayagukyusa nadda muzigo omulala kati bamulagirira nga talukuba nooko yono mwennyini yali mukoonana yali mugolokipa onana myaka 2 egiyise ng'akonkona alimu onana ne giravusi Katala agenda okulengera nga yeresito banyinako tekategeera ate tekayaniriza waniriza bana yeresito buzibu ki gansanyusa okulaba kati bambi engeri gye kalinga kawuulu ate we kalaba lesite ng'akomyewo kayaniriza waniriza kirabika yatereera omanyi we learn much from our success but still more from our failures munsobi tuyigiramu Katala siye muwulu ate ekyali ekintu kyomunnange ng'ayaniriza kati omwana wamutwalawa piisi wamutwalawa piisi ali mukyalo wa maama kati kakyala wankyawa byaliwo byali naye era sibibiddamu Katala kati okyanjagala laba nono lesiti nze kasita toddamu biri bya kisiru ng'olaba nakwatiranga musobi naye nga nkusonyiwa omanyi kyali kinsumbu era eyo lyali laavu kamwana gulinonguba kyokka lulinonguba n'olyoka onteekamu eddagala n'embeeramu golokipa onana n'onswaza etolimba nti togala kuddamu kunswaza toddamu kunswaza naye kasita toddamu kuswala omanyi leka kuswaza naye nga naye tuzzeemu kati Katala Katala olwakwasaganya ensonga kumba onana gwe yateekamu teyavaamu Katala nali kanunako kasiru omukazi guwamusaamu eddagala kati ate leka wekamuddamu omusawo omuganda agamba nti muloze bulo bwenzi Katala talemeddeemu tewenyenya lesite saamanya nti golokipa onana akyakwata nali manyi Kameruni ke yamugoba ku African Nation zino zaagaana kati kumbe bwe yaddayo mu maniyu akyakwata bulungi wowe kalemeddemu kalemeddemu ndalidde naye leka kwekozesa mba nemanyi guwaleeta eddagala likyandimu ojja kukutulirayo kalemeddeyo kati tugakola tutya lesite eryo nabasaba balina eddagala essebo naye ono yamuma eddagala nabagambye buli muntu alina okubeera nali awaka gwe buli wova awaka ng'oliyisa awaka bw'olaba tokwasa ng'omanya omukazi talina jaye kati kyekakola nga kakubira essimu omusawo eyakawa eddagala eryo myaka 2 egiyise jjajja siyaguwampa eddagala lino eryekyuma netukwata abasajja netugoba omukazi kati akomyewo wuno nange linkutte ekyuma kinkutte wulira jjajja agamba yabivaamu era yalokoka jjajja agamba yabivaamu era kati mulokole awedde emirimu ani agenda otaasa Katala jjajja naye tosiruwala kati olokoka kijjajja olokoka kijjajja siru onana omukazi alina ekizibu ono yafuuka pasita kyokka yalina eddagala yekka teyakalaga ddagala tewesika omusulo ogunuma ate ne bwebuzibu obulala
Omusolo gunyuma nagwo. Wulira firimu. Kigenda ofukire. Akigende wanga nnemeddemu. Oba nfuke waserera enveeyo. Oba nfuke waserera enveeyo. Gwe tonfukamu naawe. Sina kyakola. Kataalo nfuka. Ayina okubanga naye ayina amagezi. Oligo efirimu eno bagiyita gulemeddemu. Erina akatundu akalala bagiyita kasagazi. Kakati omanyi ebizibu bikuddisa omulalu mu kyama. Kati nga mugamba omanyi kubira ku musajja oyo yakwayendangako gwe twabakwata naye oba oli awo ayinza okuba n'eddagala ajje atuyambe atutaase. Unakubye badde fulasinze. Alo. Musanji. Soma waka. Yanguke waka. Amwana. Ebizibu bize Musanji yanguwa. Kali kagolo kipa kona nakakukwata. Nange kantaddeko giravusi. Kanywezezza. Omukyala ali mu kagolo kipa. Yangu. Omanyi okubira omusajja abadde akwana mukazi we emyaka 2 egiyise. Likajje ayinza okunyamba. Wowe wenyenye mpola nakando kyokunjira yakufukamu. Egenda maaso firimu eno. Omusiguze agenda konkona yali amanyi we yayenderanga ku mukazi w'akazibwe. Kumbe kazibwe myaka 2 egiyiseewo yasenguka n'akyusa omuzigo n'adda ku muzigo omulala. Emuli eyo Wadde kyaki? ate obadde ki? Ayiwa kakaaba olukaaba kaŋŋaŋala oluŋŋaŋala. Seka. Mwana kati olwo lwatuuse omukyala ng'akomawo azze alabe ku mwana waffe Peace. Kati ne ŋŋamba nti anti munnange mama w'abaana bamama w'abaana tebamukyawa. Kumbe kali kagolokipa ke nasimba mu kakyalimu. Olabye ttima gwe kiki kyakuteesa kagolokipa mukazi wo kubanga baali bamwendako. Kati kitegeeza naawe takyali mukazi wo naawe omwendako. Ettima oliraba wanswaza kintu kyali kitono nnyo wali nsanze mu kkubo n'oŋŋamba va ku mukazi wange okusinga okunswaza. Kati naawe koswale kubira omusajja we yakuloga mu nkwate bw'oba okubira yabivaamu yafuuka pasita. Nze nakuyamba saakuggyako wadde n'ekikumi n'enkuwa n'omukazi nange nnyamba. Kati kino kakikuwa ekyokuyiga. Ettima si ddungi gwe wateekamu ekyuma buli omu kimukwate na bwe kidde emabega nawe bwe kikutte. Kowulire banno bye bawulira. Owulira obulumi obuwulira. Kati nange sirina kyakukolera. Liba ttima lyennyini. Omukazi bw'aba mwenzi muleke agende. Lwaki omuteekamu ekyuma ogenda okwasa abalala? Mukazi omwenzi muleke agende. Nange wanswaza maama. Ogenda kubeerawo wowe. Kakuba omulanga bwe keesika naye kati tugenda kola ngenda kusiba omutima gumu owangu tugambutukireyo naye sina kyakola. Wulira firimu gwe eryo eddagala lyetaaga ng'olirina waka just in case.
lyetaaga ng'olina waka Justin Case. Firimu eno bajja gyongerako ekitundu ekiddako, bajja kuba bagiyita akasagazi. Bwetu bwebadde ebadde eva mu Kyotera Film Production, ebadde manyiddwa nga Gulemedemu. Tosobwa akasagazi, weeraba.